I'm very honored okubantu bannamawulire mwena muzze bana mwebale. Press conference eno sirese mikwano gyange gyonna kimalayo nendiseka basobola okutuuka wano. Njagala okwebaza nti bwe nakola show zange Pepsi yambeererawo era waliwo yadambuza lwaki Pepsi neŋŋamba Pepsi neba tempadde kintu kyonna zinywa Pepsi kubanga okufuuka superstar natandikirawo erugogo fairway z'amaanyi ne Katonda n'annyamba ne nfuuka omuntu ate era banfuula omuntu bwe ŋŋamba nti ngenda kucelebrating emyatukuumi okubeera nti omaze emyaka 37 obayimbi abali batono nnyo amala emyaka 4 nalaba ng'ensi emutabi. What music industry si nnyangu nnyo, oluusi otegeka ekintu olina akujereka, oluusi n'okubona oluyimba olina akumalamu amaanyi. Naye nze njagala okwebaza mwenna abatuzaamu amaanyi kuba abamawulire mwemututeekayo ate namwe mutujjayo nti omawulire ayinza okuwaana okumala omwaka mulamba n'alyoka akuvuma emyaka 2 toyinza kusigalawo oba musiri waliddeko. Njagala okwebaza bafans. Imagine omuntu yawulira oluyimba lwange ng'ali ku ssomero mumpulidde brother nti ye alina emyaka 32 nze nyimbye 37 ate nga tuli ku mmeeza y'emu nga yagenda okumpa amagezi agansiponsalinga ku show yange. Mwana ekintu ky'amaanyi nnyo. I am telling you because what kyegezako bagamba nti kumwe mwenna abamawulire abali eyo abasinga muli myaka 27 watandika amawulire nga twabeerawo dda nga tuyimba kati gwo tulipootingako gwotuwaana gwotuvuma bane mwebale nino bebaza kubanga oluusi abantu bamala okuvuma bwe bakuwaanamu n'ogamba ate bankomezaawo engulu kubanga abantu abasinga tebafa nti balina okufa ekikutta omutima gw'ogufa n'omutwe ne gufa omubiri ne gugutuka. Abantu bayinza okujerega okumala omwaka mulamba nga buli lunaku front page kwoliko naye kakati njagala okwebaza nti muzze wano abagenda okumpaana bana mwebalire ddala abagenda okunjerega munsasire emyaka 37 gye mmaze nga nkola ekintu kyekimu si kyangu nnyo ntandika okwogera ennyimba nayimba bamusakata oli nakuuza mwaka kyo handoza 1990 oli bamuzala mu 2000 waliwo yamuziza lwaki shoyo osazewo gikolere ku Serena eno ngijjukirako ebintu bingi bwe nasooka okukolera music nga bakyagiyita Nile Hotel. Bwe bagiyita Nile Hotel bakongo bokka be baperformingiranga wano only Congolese not Ugandans. Bana ne promoter asula wano mu hoteli nga bamuyita Tamukati gwamwala nga bayimba Tamukati yali apesa mbongo kati yasulanga wano nga buli weekend wabeerawo mukongo ayimba. Nenaffe ne tugamba nti tugenda okukola katutandika okuyimba mu Lukongo tuyimba mu Luganda kati abalowoozanga nti tuyimba Lukongo bagenda okula nga temulimu Oluganda naffe ne batuwagalira wenayimba akayimba ka music awooma era sibalimba ntabula nenyimba mu Lukongo music elengi ekopesa nga liboma katulinaga naye Mukongo ba Munnayuganda ne bakakana nti n'Abannayuganda tumanyi okukola ki okuba endongo. So njagala bagadde nnyo music wa Uganda era njagadde nnyo n'abatusupporters. Nina ekibuuzo kyembuuza oluusi bwe mba njogera ku press conference ng'eno abantu balina tuyamba ne bagamba abantu bane omusajja agenda kuyimba show waliwo lijja nakubuuza naye agenda kuyimba ki naye nga kyamuuza ennyimba zinamu headphone aziwulira nyimba nga njagala dansi kamukube mpete byenda byetukote paliamenti monomonomo ngambye mbawe bwe gambe ntandika byogera nyinza ate okumala eddako ennyimba nnyingi nnyo obudde tujja kubona butono naye nga tugenda kuba byonna. Nina surprise act ezigenda okubeera ku stage. Waliwo abayimbi nga babuuze ku maaso g'abantu naye nga ku matu babawulira. Waliwo omuyimbi namujje mu rehab amaze omwaka gumu n'emyezi 2 mu rehab yateredde akoze album ya nnyimba 17 agenda kubaawo ku show. Osijja mbagamba linnya
namujje mu rehab agenda kubayimbira. Naye nga njagala okwebaza MTN era Chairman Mbiri yangamba tukwate omuyimbi oyo tumutwale mu rehab tumujjanjabe addemu ayimbe amugulire bandi namba so twagala tumuteeke ku stage mumulabeko. Waliwo abayimbi bangi nnyo abatafunye chance. Abayimbi abayimba edda tebafunye chance kuyimba ku stage nga za Serena. Obeera awo ne bagamba nti kikulu kati oyagala kujja kuyimba ate waliwo bano abaana abato bano abayimba zino ennyimba za kakati kati gwatono. Naye njagala okubagamba abantu abamanyi music tebafa ku myaka, bafa ku music. Music mulungi ow'edda n'owolwaleero. Ffe kye tugenda okukola ndese mwola wange wano nange nakuyimba ennyimba ez'olwaleero. Kitegeeza nti abayimbi abayimba ennyimba ez'olwaleero nga Azawi agenda kubeerawo, Elijah Kitaka bagenda kubeerawo. Abayimbi bangi abayise mu mikono gyange. Kubanga nze ne bagamba saagala mumpaane nga nfudde. Abantu abasinga baagala okuba n'abantu nga bafudde. Naga omusajja oyo yannyamba nze njagala bampaane nga nkyali mulamu. Ngambe nti ntuuyo zange saagala bansasule tebansasula. Bagambe bugambi bantu tugende tulabe ku jjajja ng'akola ki ng'akuba show. Ennyimba ze tugenda okuyimba nnyingi tubadde muri aso okumala emyezi 2. Jazz Band njagala ogyebaze tutte obudde bwayo. Kubanga buli mbadde nkola mwaka agamba nti akuba kakadde nnyo nga bagamba ssebo ate oba kayimba gyekali. Kati obuyimba bwonna tukoze eki tubulihasiize. Njagala okwebaza Steve G. Yangamba gwe no show gy'oyagala okukola emyaka 37. Abantu bangi baselebrating emyaka 10. N'alowooza nti gye gisembyeyo. N'emyaka 37 tumanyi oba Katonda akuyambye ate eyinza okuba nga eshow yesembayo oba eyinza okutandika ebirala. So at this age, at this juncture, njagala okugamba sikibadde kyangu okubuukinga show mubimanyi okubuukinga ebifo nga bino bya bbeeyi, omusolo, security, advertisement, byonna si byangu. Neze njagala okugamba nti nebaza bwebaza Katonda, nebaza bannamawulire, nebaza babloga, bavloga n'abavuluga nti at least tulewe tutuuse. Waliwo omuntu akuvuma kusojja nasembye okola nadde nyambadde akagato nga tebakategeera ne bakwogerera naye kyanyamyekera okugamba nti wayi yakola disooyi nga 25 Saturday nejja waba tuli mulembe gwa ngatto katulina okwambala akagato. So mbadde njagala abaagala okumbuuzamuko ku bibuuzo bagenda kumbuuza. Bosi kyambadde nina gurupu yange ba Amazing Grace nzambalabyeko wano abayimba akapera nabo babadde wano bayimbyemukko bakitwala mu ngeri endala. Nabagamba ekizudde music industry cameras. Naye tebategeera lwaki njogedde cameras. Ne mbagamba nti kamera eteri mpite mbi nnyo. Mutegedde point yange. Kati mwe abali wano twabayise mukole ki? Mujje, you're good to us. Neteri kintu kibi nga muntu wajja n'agamba nti Afro Mobile nesanyuka egenda kukola ki? Egenda kukola stream live. Ne bakola ne sound ennungi. Oli naye naleeta kamera ze n'akola ki kimu nga Afro Mobile kyegenda okukola. Ng'ate gwe Afro Mobile mukkiriziganyiza mwenna mufuneko kasente. Mutegedde point yange. Point yange eri nti Koki promotion wajja nanga Maraga njagala ku show yombeerewo mpiseemu ne tukkiriziganya ebira business. Mutegedde point yange. Kakati problem eva nti gwe mumala okurecordinga content nga jingiwo zate ne muteeka ku page yange mutegera kye ngamba oluusi tekiba kirungi si kyo bannange. So nga kyenjagala tukwatagane bulungi tulenge gye tugenda okukola mu show. Njagala buli omu afune munze saagala kulemesa muntu yenna kubanga MTN ewaddeyo omukutu nti data mufune data musobole okuyisaamu nga bwe mwagala naye mukkiriziganye bwe mugenda okukola so that everyone avayo nga wina. So sheno njagala ebeere the best show of the year omwaka gwakatandika. Waliwo yambuziza lwaki Serena eno nakolera embaga yange mweholo mwengenda okuyimbira mu 2008 munakola embaga. It was the first wedding in Serena. Kati nengamba my first 37 years can celebrating your one. Waliwo omulala yambuziza lwaki oluddewo emyaka gyonna nga toyimba shows ezo. Ndoza mubira ebiriwo buli olanga show omulala alanga show. Ate weekend tezinakyuka kuziri weekend 3. Oyimba ku Saturday na Friday. Oyimba ku Sunday bagamba ekyo tujja kukola.
kati olanga so n'omulala nakola ki n'alanga ate nga mu Kampala abantu abatulaba be bamu kanadde ndabashe waddewo yakusaasira era spice eri wano Serena njagala mbagambe nze ng'omuyimbi nabadde mu buzibu bonna ba best friend bange nasooka nenzijja wano ku Serena nga sinaba kutandika kuyimba nga abantu bayimba bangi ng'ate program yakusaasira mpisi lwagadde oyimba ku ssaawa mmeka pointi yange gitegeera naye nakiraba abantu baali balinnya boda okuva ku Serena paka ku Sheraton nusu 10 ne waliwo bagambanga ne maani katukireke bulesi tusigale side eno. In the end someone loses. Are you getting my point? Nze kyemba nsaba musabi buli muyimbi alina abamwagala, buli muyimbi alina olunaku lwe Katonda lwe yamuwa okufuna oba okufiirwa. Mbasaba abayimbi baleme kukola nga shows bona akoze date eno n'omulala akoze date eno because Kampala si nnene n'abantu abakyakala si bangi. So at the end of the day when nalaba nga muganda wange akoze show ku date wait nengamba kakyuse kateeke ku 25th era 25 ye date yange Saturday 25 January 2025 abantu bagenda kusasula emitwalo 15 emmeezi ya milioni 7 okulaba music omutuufu abagala okulaba gye batalwanira abagala okulaba wonyumizamu n'abantu abakubuzeeko kubanga zinira abantu abankubidde simbavudde America bali nyinyonyi bagaliraga bw'obanga ogenda kuba tugenda kujja nira abantu abavudde e Rwanda babuukinze ennyonyi ne bagamba raga tulina okujja katubuukinge ne Serena tusulire ddala awo endongo oluddo gitukubira kati endongo njagala ngibakubire nalo badde nyimbirako abantu oli national nziyani muyimbirako ne kati eno show ya Ragadi era njagala okwebaza ba partners abanyambyeko aba university Professor Muganga simanyi kinyiza bwenyiza mwebaza kwa yangambirawo nangamba banaye nina mulwadde kati Ragadi okoze muganga show eri nakamufeino nga university tetujja kuteekamu sente zaffe era twagala oyimbe ate oyongere okuyimba oyongere okuyambako abaana bano kuba tulina obuzibu bw'abaana bano abayimba ennaku zino. Foundation yerabire ebbaati ennyumba erina okuba n'omusingi obanga oyagala kubeera successful artist tuyinza okuba nga tetwayimbiranga sente entono agoyimbira nnyingi naye nga amagezi agazikuma togalina olina kwebuuza ku baani ababaddewo lwaki babaddewo abayimbi abasinga mubalabye either tebafudde enjaga bafudde obulwadde oba beekyayi naye nga njaga kati njagala tubeere Katonda engeri gye tukwataganamu abannamawulire okuva wano olwaleero mugende bami mu mpaane tukoleshe ennungi nange nja bawaana bapartners basanyuka nga balamukola bulungi bajja beetaaga because at the end of the day it is you who make or break. So bannamawulire lwaki njogera nammwe nti munnamawulire ayinza okuwulira byoyogedde kati n'agenda n'abifuulamu ekirala ate n'abasoma ne babitwala bulala n'abalaba ne babitwala bulala. Kakati mwena kamera ziri wano nga bwe ziri buli kamera ekwata byayo naye bw'oba oyagala okutya ekiri mu nsi gwetunulira heading akawangamudde pompe zitegedde. So ababadde bannayo ebibuuzo njagala mbidde musagala kulwa nnyo nga njogera because I am ready kwa kutuka wano tudda mu rehearsal nze nagambye kanyimbire abantu bakakase nti abavuuka bakolobya. Waliwo questions? There is a reason lwaki maze okukola mu myaka 3 ndoza nkoze ennyimba esukka mu 2005 njagala bagamba ate nina reason lwaki sizifulumizza because wenzifuluma zijja gendera bwereere nkoze videos empya zisigabe tinina ziteekayo ku mikutu olw'ensonga I have spent money, written songs. Abamanyi abawuliddeko ku nnyimba z'enkubi empya gye ziri naye kirimu ekiti copyright cabinet yatuula era ne bagamba nti katulinzeko parliament ekole ki esalewo. Nze ne bwemba mukambwe ndasobola kusalirawo parliament emala kutuula ne bayisa ekiteeso ti tugenda kwamendinga copyright okutereera mu copyright. Olwaleero nagenda okulaba nga tuluddeyo ebbanga ddene naye nga twafuna essuubi mu December cabinet yatuula ne bagamba bo balinze parliament kye bagamba. Nze nkimanyi copyright bagenda kubeera nga bajamendinga era before mid this year tugenda kuba tufuna amendment geeyise naye okuyita tulina okuyigiriza mindset y'abantu. Abantu kati bakimanyi nti alina okurekodinga ebibya bitwale ku bwereere agaba tobimpa sijja kupromotinga
netwagala tutereze ekyo nyimba tuzirina empya nenjagala okugamba weebuze njagala okubuuza akabuuzo okaddemu album ya Baddox empya yange bagitani oba kale tuveewaawo album ya Frigo empya bagitani kyenjagala okugamba bayimbye emyaka 5 bakwimbira abaana ba Frigo ng'oba oyagala okunyumirwa oba tayagala kunyumirwa bo bakubidde ekyo kye balina okukuba njagala okubagamba nti today don't ask a person ti luyimba ki lw'olina nga wali tonnazaalibwa ng'ayimba kakati sikuvoola njagala kubagamba mazima nti people have made names teri abuuza Michael Jackson musical Michael Jackson yafadda n'emiziki wakyakuba kuki ku TV z'abantu ku radio. So at the end of the day, if I present a new song or nesikubalimba lupya nenkuba lukadde, it is lwagadi gwegoyagala okulaba awe nkoma omukiza ekirala oluusi abayimbi abamu tebagala balabisa naye kati kankyogere bw'otunuulira Pierre Pounds gye yava owa mu ngalo za Ragadi, bw'otunula Irene Nambiru yavaawa mu ngalo za Ragadi. Mwali muddeko story ya Chameleone enduufu gwali awa ayagala okubuuza abantu boositudde bookutteko ngenda olize kamukube empeta eddoboozi lya Chameleone mweriri bw'oba oyagala okubuuza nti oyambye bayimbi ki King Saha oluyimba lwe yayimba mu comedy kamukube empeta yaluwandiika yowayi bwe mba njagala okubuuza ebibuuzo bino njagala bibuuza bweti togamba nga abantu nti nze nayamba oyo empeera ffe tukifuna wa Katonda. Kakati bwe ntandika okugamba nti nze nakufuula gy'oli ojja kwagala ate nze mbonebonebonyebonyi kuba kyenyibagamba nti ba artist be Uganda balina kusiima busiimi ababafudde gye bali. Kakati olwaliro okola ku TV waliwo omuntu yakutwala ku TV ofune omulimu naye bwe yakutwala ku TV kati okola okusinga ye bwakola oba sinakindi eyakutwalayo bamugoba oba eyakutwalayo bamugobesa akyaliyo jakasita nedda nze mbagamba nti naye ngaolimba waita gojje mukyalo yayagala godde mukyalo abantu bazibu. Kakati ebiseera ebisinga ba artist tebagala balabisa nti gwe wasulanga mu nnyumba yange nenkuliisa n'emmere nenkunywesa n'ekyayi naye bwe nzijjukira bwe nagenda okusooka okumitinga Bebe Cool abamuyita Bebe Banton yali asomera mu Kittati primary school kati ye muyimbi naye omunene mu Uganda. Nemugamba tugende tulikodinga akayimba akasooka Omega Tracks yali akuyaali akayimba kakasooka ne Neema omurapinzi. Kakati bwe tupanga tuvudde baba luku byakugambye agaye yali 14 years lwakati yampa chance nkole ki mbere ku stage azaye watandika okunyumiza story gye twava sagala tubere nga twogera byoyambye era abantu aboogera bye bayambye bebononye industry wegenda kugezi n'abantu baliwo abantu abaliwo bonooba ofudde kubanga mu Uganda twagala nnyo abafudde okusinga abalamu batandika okugamba omusajja oyenyamba tewali muyimbi ayimbe Uganda olwaleero nga yagenda London okukola show asize nafuna visa ye kakati sijja kubamenya kinoomu njagala nti olumenya kinoomu jakuba ntandisa okuvoola buli bwomanyi nti yagendako e London okukola show nze ne Ssengo ffe twakolanga show z'abale na Uganda naye nga bannayuganda bagenda okukola show ze bafunira visa kakati olumba siyambye Uganda mu How are you? I don't have many words to say, but I want to say thank you for all coming. And I would like to appreciate my father for the work he has done and the friends he has made. And I look up to him because he has taught me many things, and inshallah, I'll be the next superstar in Uganda. Abogera hip hop mu Uganda njagala banyonyole ngenda kupanga buli omu annyonnyolako katono abayimbi bangi be tulina abalina okubeerawo naye mbadde nsaba babaluka soka baliremu katono. Abatuuze gye muli Luzungu Luganda tutambulirewa byonna tuyiseemu okwagala kusigala kwe kumu. Nze njagala okwebaza omukulu Ragadi okubanga nange yasobodde okunnyaniriza okubeera mu mboozi eno okwegattako singa bwe tugabana ekyalo kyokka
naye ate nga omu kufe eyasooka otuwa akaaganya okuyingira mu industry. Nzijukira nalina emyaka nga 14-15 nga launchinga omulundi ogusooka Erugogo group baali bagiyita The Homies. Owulidde mu group eyo ffe twali mwana muto nnyo naye era yatuwa nanga kati mwe mujja kuwaayo eddakiika bwe muti mujje mukube. Era audience yaffe nnene yasooka lwali lwa mukulu ki mukulu ono. So okwebaza tekutandise leero oba jjo naye kuva buto be bantu be tulabiddeko naffe bye tusobodde okukola ne tugatta ku ggwanga lino. So we want to be very grateful. We want to extend our gratitude and ensure that the next generation understands what it is to honor those who've come before you. You know, in Uganda here, abavubuka mbawuliranga bagamba anti abo baavaako. Abo si be baliko ffe tukola ki? Ffe tuliko. Ne weebuuza oba tebalina nsibuko gye bakoze ki? Gye bavudde. So example eri wano leero kwe kuzza amaanyi mu bantu abali mu industry nti ekitiibwa kye twewanga ffe abatambudde mu sitole ze tutambuliddemu okubanga tukyali bantu be bawa ekitiibwa, abantu abayamba abantu abalala, abantu abagatta ku ggwanga lino mu ngeri emu oba endala, nti tulaga abaana bano nti maaso gye tugenda bwe mutazza respect mu industry kijja kuba kizibu ate okubeerawo ne industry gye mutambuliramu. So nze neebaza okuba ku sheeno mu ngeri emu oba endala nti hip hop bwe twamutandika mu Uganda bangi tebaatuyita tebaatukunga n'emiwaatwa bangiggala naye abantu nga Ragaddi baayongera okuba nga batuwa inspiration okukola bye tukola. Nze naliko n'ono ku Sheikh Kalugale nga tuli mu Canada. Ebyo ebintu ebimu mu bannayuganda temubiraba kuba mulaba biri ku saketi za wano zokka naye kati gaffe abatambudde globally waliwo entalo gye tuzirwanira ate awaaki aw'enjawulo. So tebizze leero lwokka naye okwagala kw'okusigala nga kwe kuvuga ebintu bino bye tukola era essanyu mwe tulijja n'okwebaza mwe kukola ki mwe kubeera. So nga ffe tuli basanyufu nnyo okubanga eddoboozi lya Luga Flow, eddoboozi lya hip hop lijja kubanga lyegatta ku kujaguza omukulu waffe emyaka 37 tetwakamala okujaguza emyaka 22 kati omanyi nti ndi mutowe n'olw'ensonga eyo byonna by'obuuza buli omu agattako buki bugasi. Naye nga nsigala nkwebaza taata wange okubeera nga obadde mukwano gwange ebbanga lyonna okuva nga ndi muto ate era ne tukula bannaye nammwe mubeeko n'emikwano gye mukula nakyo kuba ennaku zino emikwano mizibu okukola ki okola gwe n'ogamba nti okuva mu myaka 14 okyalina omuntu from 14 years and he's still a mentor, he's still a friend. I call him, he'll honor to come and have lunch or tea and say, Sangawano, let's talk. You know, so that value of friendship is very powerful and I don't take it for granted. And at the same time, for the young people and the voices that we continue to inspire, this is what will bring our community back together. So let's use celebrating each other as an example to ensure that we can continue to honor those who are here before us. Bear with me. Ragaddi nze ate bamusingako emyaka 3 mu theatre. Omwaka guno mpeza 40 years mu theatre. Naye Ragaddi ye muntu gwe nalaba nga nakamulaba nti nasooka mulaba ku Digi. Avuga Digi nengamba ekivuuka kino ekyamatanda kivuuka kikino. Then I met him Lumuku National Theatre. Twabeeranga ne bagita every Monday twabeeranga ne jam session. Yes. Nendaba talent yali ey'amaanyi. Nengamba nti omuvubuka ono alina talent. Since then up to today, I'm telling you, Ragaddi has been my best. I've never seen a talented person like him. Era nkyogera lumye nti up to today, he's my best. Why? Ragaddi ye muntu goyinza okukwata peeni eno n'omugamba nti nyimbira ku peeni eno n'ayimba oluyimba lulamba ng'ayimbe ku peeni gy'omuwadde just instant gy'oba omuwadde wano. That is real talent. So I respect him for that. He's been my brother. We performed together here. We performed out of the country, London, America.
tubadde naye. So we've been together ate mwebaza okuba nti akuumye omukwano. Whenever I meet Ragadi ava ku kyakola wakiri nasooka paying attention to me. So mbadde mpulira nga kinkakatako nnyo okulaba nti definitely mbeerawo celebrating naye these 37 years ze tubadde mu industry. Now to the youth bannange, we have, let's speak a leave. Please speak a leave from us. Tetwewaana bwewaanyi, but okuba nti osobola running 37 years, 47 years, 40 years, in fact 47 weapons. It is the discipline gy'obeera nayo eri paramount buli kintu kyonna ky'okola. Otherwise, if we're in discipline in this industry, you'll see people fading out in only 1 year, 2 years, and so on. So, to the youths out there, let's have discipline. Let's portray discipline in this industry. Thank you so much. So, no Rachel, once again, I want to congratulate my brother. I call upon everybody, abantu out there, abantu aba AGFA, ate n'aba youths, aba AGFA mujje tu supporting omuntu waffe, ate tujukire n'okujukira, to taking it back in those memories zetu cherishing. But also the youths, come and see mulabe, so that you can borrow a leaf from this kind of discipline. Omuntu ono jajja discipline jata demo industry. So thank you so much, members of the press. Mwebale nnyo okujja bangi nnyo bwe mutyo, mwebale nnyo okujja kuwagira muganda wange. Ekirala, by the way, batuyita babalongo, nze mtuuka mu some place, Ragadi, kandi sibabuusa ngenderayo. Ate naye yennyini yaŋŋamba nti watuuka eri posa, nenawe muta posa. So n'olwekyo ndowooza tujja kucekinga DNA yaffe. Ndowooza kabeera kaviiri. Kansabe mike eyo ebuuke ejje. Muli mutya? Muli bulungi, enjala ebaluma. Lwaki temwogera bulungi? Bannange, nze ndi musanyufu nnyo okuba wano. Ragadi simanyi gye nsobola kukoma. Twasinkana mu 2000. Eno Serena yali Nairo Hotel. Nva mu America ze nasooka omukyalo okuteeka wano solo. Nga ndi solo ne nteekawo kisho kyange. Kati Ragadi najja anyimbireko. Yajja n'eddigi ku ku stage. Ningamba ono omwana basho yange. Wokugwali ku basho. Sikubuuzanga waliyo basho yange. Waliyo ze ku basho yange. Niyajja buzibu ati n'agireta ku stage. Era nali amazed, era nasanyuka nti akozeewo ak'enjawulo. Kati awo twatandikira okubaala omukwano mu theatre, I would say mu theatre oba mu film, musinzaako emyaka 13. Era musingira ddala obukulu banze ni 65. Ejange mugimanyi njogeranga bwe giri. January nga 65 gye naweza. Era ndi mukulu w'ennyo oyo gwe mulaba alina kufukamira buli lwandaba naye tafukamira. Yagaana okubeera serious Ragadi. Era namubuuza ne mugamba nti oli ready for this show? Kuba yagaana okubeera serious. Buli kimu akitwala simple. We mulaba oyo twali London. No, twali London. Nanyimirirawo ngenda ku fast forwardinga quickly. Nanyimirirawo. Baali tebagenda kunsasula ku show. N'agamba nti baba tebasasudde Halima tetujja ku performinga. Abayimbi kati kizibu nnyo ajja kugamba tetujja ku performinga ayita eri yagende ku stage. Naye bw'olaba oyo teyagenda ku stage paka lwe bampa ssente zange n'alyoka agenda. Nkyogerera kubanga sikiraba bwe kihappeninga mu bantu balala. Omutima gwe mulungi, yes, ate gwagaliza. Ne tugenda mu US ne tuperforminga funa tuperformize mu Yuna tuperformize obufu bungi.
naye nali simanyi nti nsobola okutunda CD. Era oyo yangamba nti ati kakati gwe ennyimba bano bakuhayalinza oyimbe ennyimba z'olina ozitunda ng'akuta omugu gwa CDs bwe guti oyo gwolaba alina engeri oba bakwita ku hasolinga akasente wekali akanoonya akajjewo kati nangamba naawe olina okunoonya olina okuddira ennyimba zino oziteeka ku CD nentandika okuteeka ennyimba ku CD nentandika ozikola ki ozitunda kati Ragadi ye muntu oyo akola ki ayagaliza buli muntu abe kikyali we wamugambye ntabeera serious naye waliwo atuka nabeera serious otherwise bino byetwogedde nti yali ku kitebe kya gundi yatutuliddeyo yali ku bodi ya kino teyandibaddeko senga talina another serious side of him. Nsanyuse nnyo okuba nti tugenda okuba nga tumulaba ku lunaku luno ng'aweza emyaka 37 Ragadi bannange ayimbye nze gulo nabadde mu nnyimba ze nangamba luyimba kigwe simanyi wano nga buli luyimba ndumanyi. So basically he's going to take us back tugenda kufuna buli kantu ka Ragadi. So basically that day over that night we are having Ragadi, the real Ragadi. Tajja onotulekerayo akantu konna buli kantu konna kajja kubaawo n'olwekyo nze sijja nange kusigala ku microphone for a long time. Mpita buli muntu yenna ali eyo mpita ba old school baffe mwenna mujje mube ku kintu kino kyetugenda okweyagalira kwe tugenda okuzinira amazina gaffe gali aga Calypso gonna gagenda kubeera okwo twist yagenda kubeerako ekimbeewo kijja kubeerako tujja kusambagala tujja kubaako n'olwekyo buli muntu yenna ali eyo kuba tali yatamanyi Ragadi omuto omukulu omukadde bonna bamanyi Ragadi. Kati bwe tutajjuza kintu kino kifo kino then nekitegeeza temuwagira ba legends. Bwe muba muwagira ba legends yono atuuse. Bannange mwebale nnyo aba media mwebale nnyo okubeererawo Ragadi up to now. For those of you who know Janzi Band, I am the founder of Janzi Band, the inventor of the Janzi instrument, Janzi Awards, if you remember. It's an opportunity for us to be part of this event. Ragadi is a friend. Those gigs that you okuba oba atunyiriza bunyiriza simanyi, but he's very supportive. I believe it's going to be an experience we're going to have on Saturday. We've had rehearsals for 1.5 weeks, but let me tell you, it's going to be a blast. My sister Rachel, Yukira African stage. Yeah? So, yeah, we've been here. Jan's Band started in 2009, so we've been here. We have the experience to stand on that stage with Ragadi and give you something special. I call upon all Janzi fans, all music lovers to come with us and support Ragadi for the past 7 years he's, blessed this industry. Thank you.